eyaliko Speaker wa Parliament era nga omukyala ono ayitibwa omukyala Rebecca Kadaga. Olunaku olwaleero avudde mu mbeera bw'atyo n'atabukira Speaker wa Parliament omukulu Honorable Anita Among ng'amutegeeza nti byonna byali mu kukola, byonna byali mu kwogera, byonna byayagala okuyisaawo nti bonna baabikola dda, so talowooza nti yasoose oba nti yasembyeyo. Baganda bange, mukwano gyange, Speaker wa Parliament yagenze maaso n'ayagala okuyisa olugaayo mu Honorable Rebecca Kadaga era n'amutegeeza nga bwe yali akyamiza Parliament bwe ye Speaker Anita Among Parliament agitereezezza nnyo. Twongera obategeeza n'okubajjukiza nti ate bwe butuukidde olunaku olwaleero ng'ate yali mu kaaba. Era twongera obategeeza nti ono abadde yeesoma nti Parliament agitereezezza, bw'era Parliament etambula ddala bulungi nga bw'erina otambula, bw'era simanyanga buli kimu kitambulira nga bwe kirina otambula. Twongera omujjukiza n'omutegeeza nti si yasoose ate era si yasembeyo. This Uganda is for Ugandans. Tumanyi mission zaabwe ne baagala okukola byonna tubimanyi, naye ate tukkiriza tetugenda kubeera basirusiru be bagenda kulowooza nti bagenda tufuga nga bwe baagala nti ffe tubeerawo nga tusirise busirisi. Leero bw'atyo Speaker yaliko Speaker omukyala Rebecca Kadaga n'amulangira mu lutalo lwe balimu olwa CEA era nga bwe twogedde kati ng'ebyama bivuddewo bw'atyo n'ategeeza nti ono baali baagala n'okwagala okujjusa obulamu bwa Kadaga naye nga byonna Anita Among yabirimu. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti buli kimu ekigenda mu maaso, buli kimu ekikolebwa kirina ensonga lwaki kikolebwa, era twongera obategeeza n'obajjukiza nti byonna ebikolebwa babikola naye nabo babikola mu bumenyi bw'amateeka, era one time bajja kutegeera Uganda kyeki era bajja kumanya ani abadde mabega g'okuyonoona eggwanga lyabwe n'okukola bye balowooza nti bye birungi. Entebe bakubi it happened to me one day. Bibyo abo bafere babbi totawaana wabula gwe obwongo bwongera okukuwa nti challenge eri gye wayiringula ebbina ye yabireeta ng'oyongera bagenda kufera ng'omanya kati bye wawuliranga eri bituuse ku ggwe. Wulira, Bayibuli eyogedde ku mata agasookerwako ago twagayitako twamala dde okukula. Kati tuli ku level nti Eddi Mutwe agenda ne bamubira wiiki namba n'akomawo nga mulamu. Muwozi bw'oba walemereddwa okutta Eddi Mutwe n'otatta Eddi Mutwe oluzinze bato. Nakuwadde amagezi ne nkugamba bw'oba oyagala okukola ekintu kino kiggwe salako Eddi Mutwe omutwe oguteeke ku lusaniya. Bw'aba Eddi Mutwe omuntu omu yakuwangudde n'akulemwa nga gwamulina n'otamusalako mutwe owedde. Bw'oba tewasse Eddi Mutwe owedde. Wulira olunyiriri lw'enjagala wano luulo. Nga mujja eri oyo ejjinja eddamu eryaganibwa abantu naye eri Katonda ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe tegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba galyoke gabakuze okutuuka ku bulokovu oba nga mwalega ku Mukama waffe waali omulungi. Nga mujja eri oyo ejjinja eddamu eryaganibwa abantu naye eri Katonda ddonde lya muwendo mungi era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo. Tuli mu kuzimba Uganda empya. Bayibuli egambye bw'eti baasooka ne batuwaayo ejjinja limu ery'omuwendo ery'oku nsonda. Eryo ejjinja bwe limala okubeerawo eddamu, Bayibuli egambye mwalireganako. Bayibuli ezimu zo ez'oluzungu zigamba mwalegako ku Mukama waffe ne mumuwulira obuwoomu.
eyavunula yalina engeri gye yakiwewula. Bayibuli ez'oluzungu ezimu zikiyita buwoomu. Ebbanga lye tumaze mu Nuupu ne Kyagulanyi Ssentamu temuleze ku buwoomu bwa NUP n'ejjinja eryatuweebwa eryeddamu ery'oku nsonda. Bayibuli negamba bweti, bwe muba mwasooka ne mulega ku jjinja eryo ne muliwulira obuwoomu, ne muliwulira ne mutegeera amakulu gaalyo, ne kaakati nammwe muli mayinja ag'okuzimba yeekaalu eyo eyitibwa Uganda. Bino ebintu si bya Kyagulanyi yekka. Ye Bayibuli egambye mukyali ku bye baabafera. Si biibyo wamma nzizeyo wali Katonda ng'asitula omulembe asooka n'aguwaayo omuntu ne musooka ne mumulegako. Bwe mumala omumulegako bwe muti bwe paba, kati nammwe mwenna ne mufuuka ekyo. Bayibuli egambye ejjinja limu ddyo lyabaweebwa ne mulireganako. Mukama waffe Kristo mwamulegako ne mumuwulira obuwoomu. Ly'ejjinja ery'oku nsonda eritereeza byonna. Kati nammwe muli mayinja. Bannayuganda njagala obbeebaza olw'okuyimirira okutuuka essaawa zino ng'abo abasajja tubalaze nti kati ffe twava mu nkwawa zaabwe. Bwe bulumi buno bwe mulaba. Wabula buli kye batukola tekitutiisa, kubanga tuli mayinja agagenda okuzimba Uganda empya. Abaganda mulabe Buganda bweggwawo ku mulembe gwa Mayiga. Buganda efuuse ekisekererwa. Buganda tebangako nnafu nga mu mirembe gya Mayiga. Buganda ya 1300 yali y'amaanyi okusinga Buganda ya Mayiga. Buganda ya 1200 simanyi oba yali eyina Abaganda 7 ne Kabaka waabwe. Oba yali eyina Abaganda 1000 ne Kabaka waabwe. Yali y'amaanyi okusinga Buganda ya Mayiga. Buganda ya 1800 mmeka baali tebaasoma, baali b'amaanyi nnyo okusinga Buganda ya Mayiga. Buganda y'amayanja nkanje etaayina Kabaka ku Namulondo. Buganda y'amayanja nkanje nga Mayanja Nkanji ye Katikkiro ng'akwese Namulondo nga akwese Ddamula, nga Ddamula agikwese abasajja baginoonya. Eyo Buganda yali y'amaanyi nga Namulondo baagibikako bubisi bwe tetuddeeko Kabaka yenna nga Mayanja Nkanji akwese Ddamula. Eyo Buganda yali y'amaanyi okusinga Buganda ya Nuuwa Kiyimba eya Kalakita emu buli muluka. Ng'amini buli saza. Era ne bakulaganga Buganda bwe ku ntikko. Basajja mmwe ne mutayogera ekiwamba abantu tebakyogeddeko wabula
okuba kyekibadde kisinze bagambye tunayogera ku kyane tutayogera ku Edi Mutwe abaana batusse nagamba bamukutte lwa kuza kirevu era n'akafuula akasonga akatono n'akakwata n'akateeka awo tetubangako na Buganda etalina makulu nga Buganda eno nkiddamu tetubangako na Ddamula nga Ddamula agikwesa abasajja baginoonya eyo Buganda yali y'amaanyi nga Namulondo bagirikako bubisi bwe bati tetuddeeko kabaka yenna nga Mayanja Nkanja akwese Ddamula eyo Buganda yali y'amaanyi okusinga Buganda ya Nuwa Kiyimba eya kalakita emu buli muluka ng'amini buli saza era ne bakulaganga Buganda bweze ku ntikko basajja mmwe ne mutayogera ekiwamba abantu tebakyogeddeko wabula olw'okuba kyekibadde kisinze bagambye tunayogera ku kyane tutayogera ku Edi Mutwe abaana batusse nagamba bamukutte lwa kuza kirevu era n'akafuula akasonga akatono n'akakwata n'akateeka awo tetubangako na Buganda etalina makulu nga Buganda eno nkiddamu tetubangako na Buganda etalina makulu nga Buganda eno ey'amayiga genda osome ebyafaayo genda osome ebyafaayo jakakasa lwakuba bwe tubyogeranga mugamba mbu batukuba emimwa kubanga tuvumye abakulu abatudde mu ntebe nga tubagambye bugambe mutudde ku ntebe ey'okukola nga Buganda bw'erina okukola ne mukola Buganda byetalina kukola mmwe baana mmwe Mukama abawadde chance wulira ebintu bye mulaba tuli mu process ya Ddamula nga Ddamula agikwesa abasajja baginoonya eyo Buganda yali y'amaanyi nga Namulondo bagirikako bubisi bwe bati tetuddeeko kabaka yenna nga Mayanja Nkanja akwese Ddamula eyo Buganda yali y'amaanyi okusinga Buganda ya Nuwa Kiyimba eya kalakita emu buli muluka ng'amini buli saza era ne bakulaganga Buganda bweze ku ntikko basajja mmwe ne mutayogera ekiwamba abantu tebakyogeddeko wabula olw'okuba kyekibadde kisinze bagambye tunayogera ku kyane tutayogera ku Edi Mutwe abaana batusse nagamba bamukutte lwa kuza kirevu era n'akafuula akasonga akatono n'akakwata n'akateeka awo tetubangako na Buganda etalina makulu nga Buganda eno nkiddamu tetubangako na Buganda etalina makulu nga Buganda eno ey'amayiga genda osome ebyafaayo jakakasa lwakuba bwe tubyogeranga mugamba mbu batukuba emimwa kubanga tuvumye abakulu abatudde mu ntebe nga tubagambye bugambe mutudde ku ntebe ey'okukola nga Buganda bw'erina okukola ne mukola Buganda byetalina kukola mmwe baana mmwe Mukama abawadde chance wulira bino ebintu bye mulaba tuli mu process ya kunyweza ndagaano ey'obutamalaawo Uganda juzi mu Yeremiya 3:3 Bayibuli yagambye bw'ati bw'oba osobola okukyusa endagaano yange ey'emisana oba ey'ekiro Uganda ojja gimalawo naye bw'oba tosobola kukyusa ndagaano eyo Uganda tosobola gimalawo bw'ayogera Mukama